Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga otraba tukwebaza ku subscribinga n'otulaga omukwano ogwo naye wootali tetusobola kubeerawo amaanyi go kyekyo lwaki ate tufuuse ekintu eky'amaanyi ennyo. Akawungezi k'olunaku olwaleero tuzze nga bitwokye olw'ensonga waliwo ebiyitingana wabaddewo ekivulu ekiri ku Lugogo Cricket Oval nga kya Ziza Bafana n'abayimbi abalala bangi nnyo naye nga abategesi mulimu Balunywa Promotions ate nga mulimu ne Emma Promotions. So nekitegerekeka nti ekituufu kiri nti ekivulu kino gavumenti yakiganye wa poliisi ya Uganda yalemeddwa okuwa Balunywa ne Emma Promotions olukusa olutegeka ekivulu. Kibaddeyo nga 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu nga bakiise Abantuconcert naye nga kikulembeddwa Ziza Bafana kubanga bayimba oluyimba lumu nga lwa People Power oluyimba nga luyina engeri gye luyingiramuko mu mbeera zino ze tutambuliramu eza bulijjo era nga luvumiririra ddala ebikolwa ebya gavumenti era nga ne balaba nga tekiyinza obutakola tetumanyi lwaki wabula omugenyi omukulu yabadde ate Honorable Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga yabadde omugenyi omukulu 13 guno gwennyini ogwokusatu naye bamaze ne bakigaana. Balunywa tumusazeeko nga tuli naye wano mpozi ewa looya we agambye gavumenti agitwala mu kooti. So tetumanyi waje bigenda kuggwera nze naawe katulabe ki ekiddako naye nga omukulu Balunywa tuli naye. Buterevu ate nno omukulu Balunywa nate yoyo nga bwe nkunnyonnyodde muzeeyi Balunywa buuza kubatuuliriza. Nabatulaba mbalamusizza bannayuganda mwenna mwebale kuba nti nno mulaba TV eno mwebale n'okuba nti nno mutuwagira buli kaseera olutata nga eddoboozi lya kinyika gobe linyogovu ng'oli munnyogovu ninyogozeemu oluvannyuma lw'okulaba nti nno waliwo embeera etatambudde bulungi okutwaliza awamu okufa abakola bizinesi ngono si gwe gusoose n'ekizze kibeerawo ne twewuunya abantu ne batowooza n'okuzira tuba tukola firimu nti muli mu movie naye episode iddako si kituufu olw'ensonga nti this time twavaayo ne tukola oluyimba n'abayimbi abalala ab'enjawulo. Ffe kye tugezaako okukola tuli mu kugezaako okulabisa gavumenti oba oli awo tukkiriziganye mu Luganda nti abayimbi tebakyakkirizibwa kuyimba mu ggwanga lya Uganda. Ate nga waliwo abayimba bo lwaki bayimba kubanga lwaki nkyogera bwe nti bitwali tumanyi nti Bobi Wine gwe baaganye okuyimba ate naye tebavangayo kukyogera lwatu tibamuganye naye twagenza okulaba nti nno abayimbi bano abayimbi 9 nabo bagattiddwa ku Honorable Kyagulanyi okuba nabo tebajja kusobola kulabibwako nga olukoba lwabwe lukaaba olw'ensonga emu oba endala. Basically poliisi tena tugamba kigambo kyonna nno era saagala giwaayira naye abaatugambye be b'ekifo aba Lugogo Cricket Oval gye twabuukinga date ne tukaanya nabo ne tutandika okulanga event ebbanga libadde mu wiiki 3 tuli mu kulanga then ne bankubira recent ne bangamba kati ate twafunyemu obuzibu mu kintu kyolanga ngeri gye kirimu Bobi Wine kijja tutawaanya bagamba nedda nze sinnalanga Bobi Wine nga agenda kuyimba naye namulanze ng'omuntu yenna asobola okujja okubeerawo. Wali ofunye olukusa poliisi ya Uganda yakuwa olukusa? Poliisi twagiwandikira ebbaluwa esaba security nga bwe tukola kati ate bye tuba tukola ebya poliisi kugamba wandika buwandiisi n'ogitegeeza mu nkola y'ebivvulu njagala kino bannayuganda bakitegeere bulungi bwe tuba tukola concert towandikira poliisi n'emala kuddamu n'otandika okulanga poliisi bagisaba security ebeerawo ku olwo olunaku lwa show enjawulo ogitegeere nti poliisi nze okumanya nti nno tejja kumpa security erina kukiŋŋamba nga abantu bamaze okutuula kubanga tubawandikira dda ebbaluwa yagenda dda netugibawa nga tubategeeza nti tuli mu kulanga event bweti ne bweti era kyenkugambye nti saagala giwaayira this time poliisi tenavaayo tugamba tetugenda kukola wabula ate akalingo kavudde ku saidi y'abakifo. Ensonga ze baatuwadde zisesa za kijega batugambye nti ku lunaku lwe twabuukinga ate kwaliko tournament ya cricket kati kitasoboka kutegeera kwa muntu banze bye baŋŋamba ku simu mbimanyi nga tebannateekawo buwandiike
kati ne byatadde mu buwandiike byanjawulo ebyessimu byakyuse ebyessimu birala abangamba nti kakati tebasobola kukola event erimu Bobi Wine bo emirimu gyabwe gijja kubatabukako so kati balunywa wandika bagamba nti ate ku nnaku lwe nabuukinga ate kuliko ki event ya cricket kati ogw'omuzannyo ze sigumanyira bulungi ebizannyo bagenda bakuba bwe bati anti ngamba cricket sigumanyi kakati ekisawo olwokuba nti bakizanyiramu cricket nalowooza nti baali badde bamanyi nnyo tournament ya cricket bwetambula nga tebayinza kuzanyira mu date erimu cricket bakutegeezezza ku olwo olunaku waliwo omuzannyo ne bampa n'ebbaluwa mu buwandiike so toyina kukolerawo kintu nakimu kisobola kubeerawo na kintu kyonna kati enyiikaawo weva nti otaddemu sente zo olanze babiraba kulasiti ne bakugamba bwe bati kati nenewunya ne bannayuganda abavayo ne batutandika okutugamba nga bigambo by'ekiralu kakati naye mwe temulaba kati tukole tutya waliwo abagambye naye kati nammwe mututawaanya ne babagaana olwo ne mudda eno njagala bategeeza nti omuntu yenna ekimulisa emmere buli lunaku si lwakuba nti aba ayagala kulya naye omuntu omulamu alina okuba nga alya abeerewo naguno omulimu gwaffe tulina okuba nga tulaga gavumenti nti byotukola si bituufu ese kati kiki ekiddako kubanga tukusanze munsanze wano ndi wano walooya wange nzize unfortunately nsanze afulumyemu katono naye ndi wano gwe nninda ebbaluwa ngireese kuba namubuuza twaline wana emoyo ono ye looya waffe netumubuuza kiki kyetuzzaako natugamba muleete ebbaluwa katugireese wano tumulinda gye atubuulire ebyamateeka bwe tuba tubikwata ffe tetumanyi byamateeka naye nkakasanti saa zino tugenda kuwabira National Council of Sports kubanga tetunamanya tetulina lutalo na gavumenti enatugaanako ne security tenatugaanako naye habe ekifo betugenda nabo mu kooti otwala bakifo kugambe ni polisi tenangambako nti ndongo ne gavumenti tewananyega kigambo kujjako jo bankubidde nga bambuuza minister yavudde mu ministry ngamba wayi kati mugenda kukola mutyamu ab'ebivulu ku coronavirus bino bali netegekedde ebya coronavirus kakati ate nkyali ku coronavirus obadde ofunyewo amagezi ga coronavirus ngenda kula okukumba mbafuwe mu ngalo oyajjana n'ab'emubwa oyo ewalunywa promotion ye mutegesi abadde omutegesi actually mutegesi ow'ekivulu 13 yagamba ayagala kuwawaabira agenda wawaabira National Council for Sports olw'ensonga bakkiriziganya ekifo nga 13 nga yalina kibeeramu ate ne bamaliriza nga biwedde bakiri nti ate takyakibaddemu kitegeeza nti agenda essaawa yonna agenda mu kooti polisi ya Uganda tagiinaako buzibu ne gavumenti ya Uganda tagiinaako obuzibu buli ku National Council of Sports so balunywa singa teina kyegamba nti nedda fe ekifo bagenda kuzanyirawo mizannyo tewali kikkirizibwa kukolebwawo ku olwo olunaku ate wamala dde okulaga date n'okulango butambula kiki ekiddako nze kyendowooza nti essaawa zino ninda looya mpabule ku kiddako olibadde okufiirwa esente ze ez'obulango nkutidde naawe kati ate nze akola bizinesi okufuna lwaki nfiirwa ng'ate oli yakkiriza naye komiti okuwadde ebbaluwa mu butongole ntigenda okola mbirina ebbaluwa zonna kugambye nti gwotaawa kifo kyo ayite omuwandika amugandi waye kati ate wenali kyetwali tukanyiza akati kikyusaebbaluwa weerise kwendakona ajati so mukulu balunywa bubaka ki bwowa abawagizi babayimbi abona bembadde mutegese ababadde besunza ekivulu ekyo okutwaliza awamu saba kugamba bannayuganda nti musigala mubeere banyweyo ffe tukyakola ebyenjawulo oluyimba olwo lwa nsonga nnyo kyemubamula abantu abadde twanguye nnyo mangu lukola mu concert abantu bategedde ensonga era ngamba mugende ku peegi za TV musubscribe mujja kululaba muliko Ziza Bafana so ndaza nti tukyalwana bwezizingira okulaba nti no boli awo wanabawo ekikyukamu tetukuba kati ffe tetunakkiriziganya na kye bagamba tulwana bwezi nkulaba nti no concert ebeerayo musobole okulaba wakyaliwo essuubi kubanga kwatagana wayinza okubaawo ekyenjawulo ekisobola okutambula so tubagumya nti mugira mukyaliwo paka obudde obusembayo kwe tunaabagambira ekyensonga njagala kugumya abayimbi bange nti nno ffe we tuli bwana Emma nakati omusanzeewo wano naye atambudde yanda bulaba nti nno buli omu awali obusobozi agendawo tusobole okuba nti nno
tukyakwasaganya ekintu kino kigende mu maaso. Tweyanza nga balinywa promotions abadde atutangazaamu ku concert eya 13 guno gwennyini omwezi badde genda obeerawo ku Cricket Oval oluvannyuma lwa National Council for Sports okubeera nga yamuyimiriza. Weebalinywa webali ddala weebali kutwagala.